eno ye program gw'osalawo. Exo producer wizard order kuba turierbe Elizabeth Serada mwala wa mziki kubukadde TV program zonna nnungi naye gw'osalawo kinki bifi mu gw'osalawo bigura budi zembya ku selefu service gw'osalawo yesinga fifi Dax Cartel okimanya I'm the best. Ali ku Bukedde TV ku program gw'osalawo tuyimiridde ne Ghetto Gladiator mubanda wa kabako wa kabi oba buli kintu nanyini kibuga buli kintu ngala Bobi Wine gutwine lero nakolero manyi rank oyina nyingi naye njagala ombulize ku bantu ombulire ne ku rank bana ensanyusa nnyo bawuliriza nobalaba n'okubanga mondaba nzamanya gange nze Kyagulanyi Sentamu bakuba abasinga bankazako Bobi Wine balaba mpita ghetto president ase agakola ensimbi zonna ndizikoze newe nasandibadde Bobi Wine nagamanya ge gatuusa obubaka eri mu bantu Bobi Wine olunaku olwaleero nkukyaziza ku gw'osalawo olw'ensonga zijja kubanga 3 yes tugenda kuba enjoying music kubanga music it's part of life we bulamu buli kika kya mbeera yonna musanyu munaku naye nze kyensinga okwagala okwogerako era kingenda okutandika nakyo nga kyonna banakumpa luyimba wabaddewo etteeka ly'ebisiyaga ne ligenda mu parliament pulezidenti w'eggwanga n'agamba tetubikkiriza wano bayimbi muli bangi mu ggwanga bangi mulina amannya mukoze bye mukoze naye njagala okumanya Bobi Wine nga ggwe Kyagulanyi ojjawo obuvumu obugamba nti nogenda ne ku Facebook banga Facebook Twitter bintu birabwa ensi n'ensi eba networking nene nofuna obuvumu n'okiwandikako nga totidde nti oba tojja kukkirizibwa kugenda mu nsi z'abantu abokola business. Well, fifi ebiseera ebimu ekintu ekikola lwakubanga oyagala okitegeera naye ekikola kubanga kikkakatako nfuna bulungi abantu abalala bakikyusa ne bakifiitinga nekitegeeza kye baagala kitegeeze naye ngaensonga oba ogyogeddeko mweŋŋamba nno fifi munnange obuggana nnyo nga te banno bali mu kusaba saala okitegeera gwe n'okitwala nti ate nkuvumivumi nkireka naye nga ali simba nkyogeddeko kati nze navaayo nganze saagamba nti mugende mutabali b'ebisiyaga saagamba kinavaayo ne ŋŋamba banaye nzisikkiriziganya nakintu ekyo okitegeera nkuze ndi musajja mukatuliki nkuze nsoma bayibuli nkuze saamanya nti nkola nsobi kuba nze mu mutima gwange mpulira nti sikola nsobi okitegeera mu mutima gwange mpulira nti okay tulina human rights buli omu ayogera kyakola ki kyalowooza nti nze endowooza yange nze nempa endowooza yange nga nze endowooza eyo ye yalina endowooza ya President Museveni endowooza yalina endowooza y'abantu abalala naye bakikyusa ne bagamba Bobi Wine yagambye mutabali b'ebisiyaga papa ne beekuŋŋaanya mu nsi yonna ne banfukira ekizibu ne babbaninga show zange zonna ne nfuna ebizibu bingi nnyo nga bw'omanyi naye bino ebiseera ebimu muzeeyi yaŋŋamba ebintu ebimu obirekera Katonda okitegeera kasobo plains rolio so kati ensonga saagala nnyo gyogerako njagala concentratinga ku music wange njagala concentratinga ku bizimba abantu toyina kirowoozo kya kukyusa opinion yo lwaki oyagala ngikyuse
anti kati abantu abo balaba nti olunaku lujja kuca lumu bagambe nti bw'oliba oyagala okugenda ewaabwe okuyimbayo, it's either you change your opinion oba anti kati olaba Fifi mwana, nze ndi Muganda, nze nazaalibwa wano, ne bwe ndiba nfudde bagenda kunziika wano, okitegeera. Kakati bwekuba nga ogende Bulaaya ate kunzikiriza sitole ezo, kansigale wano, okitegedde. Okay, aliko Bukedde TV program gwasalawo Bobi Wine tumena mu nyimbo lunaku lwaleero, so agenda tubuulira ku music live atubulire he is not ready and he will never. So abawagizi befe tusiga tugamba yes at least tufunyeyo abagendo tuyamba kubanga n'abapalamenti n'abatandise okwagala otuvaamu, bwe tufunayo abantu nga bano abogerera eggwanga nga bayita mu music n'ebintu ebirala, nzikiriza nti lunaku lujja kuca lumu tujja kutuuka tukwatanga mwe muddeyo mutujubisa. Olaba mwana Fifi era oliriza nnyo akayimba kange kapya ke bayita byekwaso kubira kapera wakiri byekwaso agenda ne bakujubisa kapalaga nakusudia Fifi nakusudia okitegeera kati kiboko zikwata wekera akayimba kagamba if you stand for the truth you better be ready to stand alone. Twagala nnyo kugenda mu ggulu naye tetwagala kufa, twagala nnyo kugaggawala naye tetwagala kutuyana. Ati nze nga waggulu nga mbagamba nti ebyensi ebimu byo byavunda, bw'oba ne kyokiririzamu kiyimirirangako bw'omu nga bw'oligwe, era bw'otankula ng'olutalo nga weesize emikwano gyo mba nkusaasidde, be bamu abakujubisa ate ne bakulabisa kati n'osaana obeegendereze. Ati amazima obuvumu obujjawa n'ogamba nti ogenda kuwaayo ebivvulu kuba last time wakola ekivvulu era kyali kya charity, this time wakoze ekintu kyekimu, gwe obuvumu obujjawa? Okay, kakati kanchi making it very clear. Last year nakola charity show. Okay, this year Save the Children bantukirira newambulia problem ti mu Uganda tufiirwa abaana bwe bat and everything, mwenga ba artist kwataga ne ba artist bano mukoleyo oluyimba netukolayo oluyimba nfuna bulungi. Save the Children netegeka show ngayo ne bayita aba artists Nubian Lee, Bobi Wine, Judith Babirye, Red and Weasel, Chameleon, ba artists bali banji. Eyo show si Bobi Wine yagitegeka, it was not a Bobi Wine show. Nero kuba nebo bategeke mbutu ya Bukedde era bwe kuberako Bobi Wine era bajagamba bayimbi bakulembeddwa Bobi Wine bebisi byofuna ngo li president okitegeera ate ekyennaku ebiseera ebimu credit tebazikuwa naye ate feria zacho zebakolaki zebakuwa. So Save the Children ng'ekitongole bategeka show onfuna bulungi nga ba creating awareness, you get what I mean. Era nange nengendayo nga artist ne bannange ne tuba performingira lwakuba ate mmwe abamu aba media mwakitanize bino ga mwana Bobi Wine yakoze show mwana ne mutolera nego manyi nze gwe Fifi nze ndi mubi naawe ya kati abantu gwe kayimba ki awo tukubeho akayimba ke bayita Wendi kanno kayimba kange okigedde manyi buli mbeera erimu akayimba nze kati safuka artist kubanga njagala nnyo sente oba kuba njagala nnyo bamanye no nafuka artist kuba nyina ebintu ebyalinga binnuma ku mutima ng'omuntu ate ng'ebiruma ne bannange befanagana nabo nga njagala nnyo byogerako nengamba n'ebintu bwe naafuuka looya bajjako nja kuba ntandise kulimba, bwe naafuuka munayafuzi bajjako nkuba tiyagasi lwaki sibikubanga mu miziki nga ne bemusindikira obubaka bwe bazina naye ngera akameseje bwe kafuna kubaawo bwebintu bubimba mu luyimba ate abantu tebanyiga nnyo. Naye nze wendi luyimba walujja ku ntobo ya mutima ng'oluyimba yamaani kuba kati olaba Fifi nze bukyanga nzija mu industry eno nwanyisiddwa nnyo kuba nze omu ku ba artist abafuuka ba star naye nga abantu bangi balaba sisaanidde. Sooka ewaffe si ewali ewakabi gye nakulira si ewali ewakabi kyenayina ekyobugagga kyokka era kyenkyalina bwe bwongo n'ekitone okitegeera kyeŋŋamba kakati mu mbeera eyo nwanyisiddwa nnyo nze obulamu bwange ndibeze ku front line okitegeera bwe nfuna 10 bawandiika 5 bwekuwandiika 8 bawandiika Bobi Wine afunye 8 olwo olina okuba nga ofunye 3 okitegeera
buli omu aba n'omukisa gwe mu bulamu ogugwo si gwe gwange ate buli omu alya ku ntuuyu ze atakoze n'okulya gwe tojja kulya balema okutunulira bye twakola ne badde okutunulira bye twalemwa baleme okutunulira bwe twajuna ne badde okutunulira bye twasobya fifi bw'oba obubi tewali akulaba olutereramu ne bakulaba bubi bw'otambuza ebigere nga baseka bw'ovuga tundula mbuweera gakati nkole ki balinga basanyukira amaziga gange buli we mbonabona ge masanyu gaabwe bafubye nnyo okulaba nga nemwensi eno wadde nga sirina musango ali ku Bukedde TV ndine Ghetto Gladiator president waffe eri fe abantu ba bulijjo atutusiza ebirowoozo byaffe mugiremu ebendera akayimba ako nkagala omanyi bampadde rank abantu abalabi ba Bukedde TV akizudde nga nze number 1 TV presenter wa mwana nga wesudde nga mwana kano kafifi kakuze tukalaba naye kavimba mwana kayimba gamba wendi oliyo ino kuba kayimba kanga kukoyimbe buli kimu kisoboka fifi era muntu yenali eyo atulaba ffe tulinga gwe ukitegeera kati omwana ali mu ghetto wooli manya nti Bobi Wine yali emyaka 10 oba 15 egiyise kisoboka tebakulimba nga ebiba byakwesudde tebakulimba ng'osobola ate osobolera ddala biri ebyaka bibiri ekikulu mu nsi kubeera nga wekkiririzaamu tewali muntu ajja kuputinga down Bobi Wine mwali mu nnyumba tugenda bulango bwakama nga buyitewo anonderayo akayimba kwatako nkola ebirungi mutwala tebajjukira ebibi tebeera biranze naye nsi gitanyo eyantonda ayinza kubanga gwe neesiga olaba ne bulaya abennuku mpapa naye ate wano naye nze wendi mukama yampa abennuku bangi naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda nkomye ebigambo ove ku bantu dream studio ebeewo eriyawe abeewo toniwoza abeewo newasha abeewo